self nervous. Tugende? Alright, ETV Uganda, what the XP is my name, Baniriza Kumukutu, Jonaje musinzira okutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much for watching. Abatulaba nga musinzira mu United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi, Alain, Lasal Kaima, Fujairah. Thank you so much for watching. Abatulaba nga musinzira Oman, Bahrain, Jordan, Saudi Arabia, Qatar. Thank you so much for watching. Abatulaba nga musinzira mu United States. Thank you so much for watching. Abe Canada mwebale nnyo. Abali mu Europe, Scandinavian countries, thank you so much for watching. Abe South Africa, Durban, Pretoria, Johannesburg n'ebibuga ebirala byonna mwebale nnyo kutugoberera. Abe Somalia, abali Uganda wano wetusinzira mwebale nnyo. Olunaku lwa leero is another interesting day, another interesting interview. Era nga tulina omusama wano, self nervous. Okuva agenda kubanga atunnyonnyola wajja asinzira okubanga akola emirimu gye muganda bange nkwaniriza taata. Taata. Bigenda bitya? Mwe tuli mpola tukola. Mwebale kunyirira. Tegeza. Wava wano ng'onyirira oba akanyiriro keyo gy'oli. Ojja kuntwala mu mpola nnamuka ekifuba. Tewali buzibu. Nava wano era nga saali bubi nnyo. Naye era mbeera neerongokera ddala. Neerongoka alhamdulillah mpola mpola tulikyusa. Atulaba yeetaaga okumanya self nervous yaani taata. Self nervous. Nervous. Amanya gange amatuufu. Bampita Muyingo Moses. Okay. Ndi musajja neddira musu. Ffe tufumba wa Ssaabasajja Kabaka. Okay. Nzaalibwa omwami John Lumala. Okay. Ekazo. Mama wange yafa. Kama bamuyita Esther Takumanyi. Obufunze oyo yenze. Okay. Self nervous akulidde kazo ku kalo kennyini we tuli wano ekazo. Nkulidde kazo wano. Yeah. Emirimu gitambula gitya? Emirimu tukola. Tukola. So kati we twogerera self nervous wa wasinziira wogambye nti wano wentadde amakanda wenkolera. Uganda, obviously mu Uganda sibeeramu kuba Uganda tetwasoma nnyo ffe kiri awo. Of course oba olina okutambulamu n'onoonya obulamu. Ni n'abaasoma era bifaanagana kuba yasoma n'atasoma. Bw'omaliriza oba olina onoonya awali. Bw'omaliriza oba olina okunoonya awali. Kuba ebiseera ebisinga bye tusomerera wano si bye tufuna. Bali eyo tebaagala kuvaayo, so bw'oteeyiyo olabe nti ovaawo ogenda onoonye walala osobola okuba ngoya nekiyamba family nekiweeyambamu nga ggwe okwekulaakulanya. So obeera olina okunoonya engeri ki gy'ofulumamu oba gye weetetenkanya okulaba nti obeerawo. Self nervous, ekirowoozo ekiva e Uganda okifuna ddi? Ekirowoozo ekiva e Uganda nakifuna mu yali 2012 2012 era roza yali 2014 nga gwako na traveling nengenda Abu Dhabi 14 nga gwako. Soko tubuliremu olugendo kubanga hadde esinga ya muntu process eyo company yawo. Challenges ziba nyingi. Abaana abamu bafuna okusoomozebwa. Passport wafuna ekirowoozo nga passport yogirina 2012. Passport nalingi yana yate saga nnyo kugenda side kubanga tebasasudde sente zibakubira kalango. Company atojja jogera company sagala kujogera tebasasudde sente zikuba kalango. Naye nga by then balinga batwala abaana era nga emirimu gyatambulanga bulungi. Though ennaku zino munayi yayingira mu kigoye ntwogitudde yawo gwe wagendera wawayo sente mmeka? Binagenda nakozesa zaali miliyoni 6. Miliyoni 6. Nga bakututte ku mulimo ki? Bantu abanagera n'ensooka n'enkola gino emirimu gye banyome ogwa security. Security. Sente
nga bwe bazikusaba wamala bbanga ki okugenda? Kyantwalira emyezi gyali 4 engenda. Temwali mu makoona mbw ate ebiki bino ate gundi interview mwozikola mutya? Temwali interviews nazikolera awo wenyini era oli yajja n'atukolako interviews wano nga nagaye company saga ajje kubira kalango lyasasudde naye nga interviews twazikolera wano. Ndowooza nawayita ebbanga lya mwezi nga gumu kitundu kwebiri batuwa feedback then etama netugenda. Okay, so ogenda 2014 mu mwezi ki ogwo? Yali November nga gwako. Okay. Abo watuuka eri obulamu bwali butya like okutandika okukola? Bwe natuuka obviously era tebyali byangu byakalubamuko mu kutandika though naguma kuba nali nimanyi kyenjagala. What was the biggest challenge nga wakayingira mu nsi empya? Biggest challenge nasanga be bantu betwabanga nabo binali sirabangako. Abantu bansi nnyingi Abafilipaini bwe bagundi. Abafilipino si kyekizibu naye waliwo gye bantwala eyo nga tugenze okusoma kuba nasomera emyezi gyali 2 nga tutuuse. Bwe mutuuka security musooka kugenda mu ssomero? Twasoma emyezi 2 tuuka eyo emyezi 2 nengisoma naye balina gye bali batadde eyo mu camp abantu abeerayo banjawulo so nalaba emize mingi. Mize ekyejo omuntu gye yandyetaaze okumanya? Gye nasangira bana bagundi abaki babayita babangali kanda abasajja beeyisa bulala n'abayindi bennyini beeyisa bulala kwano mu Uganda tubeera nabo n'ekizibu okumanya mize gyabwe. Gyosanga omusajja nga atambula yeesibye akaleesu omusajja omukulu yeesibye akaleesu misanatuku oba kitegeera so nakyewuunya nnyo okubeera nga ndaba abantu ekikula bwe kityo. Ate embeera y'obudde? Embeera y'obudde wenagendera yali wenagenda winter yali atandise naye teyampisa bubi. Winter teyampisa bubi okuleka ndowooza nga nakatambulako emyezi nga 3 4 nga nakatambulako emyezi nga 5 nafunamu ku ssenyiga olwa weather change. Nafuna musenyiga yayita nnumangako obulamu bwange bwonna kuba yanumira omwezi nga gumu n'ekitundu. So ogwo omwezi ogumu n'ekitundu ng'okola oba nga tokola? Ng'okola. No excuse? No excuse. Naye lwakuba kale nze nali nina omutwe nga munene nga mulimu napinganga naye nga asijja genda kukola. Soko tubulire ku bulamu bw'omwana akola obwa security wali Abu Dhabi era gy'okyali. Obulamu olunaku lw'omwana akola security like Abu Dhabi olunaku lwo lutandika lutya era ne luggwa lutya? Security nawe mubanyooma naye nga munaye bakola ssente ezo nze nabivaamu. Soko tubulire awo obulamu bwa security then tujja kujja wana awapya. Bakola essaawa 12 shifts ziba 2 misana n'ekiro. Kakati bano abasooseewo abalala bajja ne babajjawo. So banga okola ku makya okeera sawa zibanga sawa kisinzira wa ogenda okukola kwa schedule zitambula nga zanjawulo. Mulimu abajja ogenda ku sawa nga 10 kitundu mu abajja ogenda ku sawa 11 kitundu ne 12 naye nga zibe sawa 12 zembeera mukola. Wano mukusaininga essaawa 8 naye nemukola overtime essaawa ndowooza 4 okukimeka 12. Is that overtime paid? So paid. Roughly omwana akola obwa security nga mu Abu Dhabi monthly engeri gyakola essaawa 12 income eba etya? Income tebambi bakola sente nga wenkuganyira kuba sijja kwogera misaala gy'abantu wano okugundi bajja kunyega naye nga bakola sente simbi kuba naye nali nkibaddemu era I think nakolayo ebbanga linakolayo nakyusaamu ku bulamu bwange. Wakola security wagiberamu emyaka emeka? This is 2020. Security nagiberamu emyaka gyali 4. Myaka 4. Challenges kize wasanga ku mulimo guno? Omulimu nogo kale challenge eriwo
butali omwana supervisor obuyindi obwo abayindi baine empisa gye batuyisaamu abaddugavu omuyindi tayagala nko ku muddugavu era abayindi abo be basinga okufuula omulimu ogwo nti muzibu naye nga teguba muzibu ate teguba mubi kuba osanga omwana nga katugeza ajja wagenda okukolera akoleranga ku ddwaliro bamutadde no okuleka okutuula obutuuzi kutambulamu n'ojja ne weetoolaawo omulwadde n'ajja n'omugala tolina kuyitaawo yita wali oyita ojja okulaba dokita gundi oba okitegeera basically teba security naye kubeera kulendalinga service oba just okuumisa maaso tobanga wasakiyitawo natotudde n'ekimundu ng'obeera okuumisa maaso oba okuumisa maaso ng'oli ku bibyo. Okay. Kakati mu mbeera eyo gye wakoleramu obwa security obwo embeera y'okulya ne transportation yebeera etya bwe bakuwa omulimo do they transport you, do they feed you oba obviously bakuwa transport companies gawa transport bakutambuza n'okusuza bakusuza okuleka okweriisa kati okikola otya okola essaawa 12 ogenda n'emmere yo mu container weefumbira mukikola mutya era baana batamana emmere yawe mu gundi zaabwe mu container zaabwe saawa bwetuuka ey'okulya n'olya. Omulimu ogwo gwa security, what was the greatest challenge gye wagusangamu? Nga bwe nkunyonyodde challenge nasinga ogusangamu ezi challenge bbiri era ekyangobayo mwenzi nako ebintu by'okusoma buli kaseera genda osome gwe Uganda ng'okusoma tokufunye kati ogamba omulimu ogwo guliko buli luvannyuma lw'omwaka olina okugenda n'orenewing nga simanyi ebikoze bitya babimanya abali mu Abu Dhabi then ate omalako emyaka ebiri ate simanyi n'ogera simanyi okurenewinga license kwegamba ngenda okulaba nga bya kidongo okitegeera kuba byakubuuza luli era byaddamu kati ngenda okulaba nga bimmalira obudde so one day baŋŋamba ngende ku ebyo ebintu ate nga nasooka genda kunkebera kati medical nagaa ne bankebera medical ne tufunamu obutakkaanya eyo ne dokita yali yankebera wewava obuzibu kati tuzange zigenda okukomawo nga babyonoonye nga babyonoonye batya nga bagamba ndi unfit sipasinze kate bo bennyini ate ne babikomanding ate nzirewo ku ddwaliro wennyini kati nze ne mbagamba sijja kudda ku ddwaliro lyennyini mugamba wembeera nga nagudde ate kati kyemugenda okukola ekigenda okumpisa so wewaava obuzibu ngenda okulaba nga abimmalya biseera nga ebintu bino kati oba nnemerako ennyo ne mbagamba naye omanyi bawaddeyo ebbanga weeritimbako sigenda kuddamu bakolera. Dokita yawa nsonga ki yakusuula mu medical? Teyawa nsonga babankebera mutima ne bangamba omutima results zaavuddeyo nga si nnungi ne bagamba oli unfit ne bangamba nina okuddayo bakebere omutima baguddemu bagwetegereze balawo obanga gwe personally did you have any problem ng'omuntu generally? No webbanga liyise singa nali na fault y'omutima yasinga mundaba. Alright, ETV Uganda tukyalina self nervous. Erinnya liri nervous sagala self nervous. Sagala nnyo di self nervous okuva Abu Dhabi. Abu Dhabi awo Musafa Kaldia City ebibuga ebiri awo ebirala bingi. Mwebale nnyo kulaba leero mbaleetedde mwana waawe akakamanya. Kansubire nti kwoli abali awo wonna abakolawo ku Fairmont Bahal mbatumiddeko nnyo ndese weewammwe wano musajja ali Abu Dhabi kakati esawa ya kakati self nervous Abu Dhabi okola ki bwe wava mu bino? Esawa ya kakati ndi freelancer sina mulimu guli awo. Freelancer yani sebo mujoze ensi y'Abawarabu freelancer yabeera atya visa eba yiyo? Visa oba kuyiyo kali wali okola ekikyo kwegamba gwamanya kyonookola bwe kiri so kiba kitya obviously ofuna ka visa nga kako nobeera nga okolera wages not salary. Isn't that expensive? Zitowamuuko okugifuna kati katugambe ndi wano njagala kujja nange mbere freelancing nga
nga muganda wange gwe. How much do I need to spend? Visa ya dirham mutwalo gumu 12. That's around 9 million. No, 12 million. That's around, okay, 12 million. Yeah, bakuliko ne insurance. Yeah. Nekisinzira still era ndaba abana bakola freelancing ezo naye nga ali ku visit. Kisinzira gwe engeri gy'oyagala okikola. Mostly aba Nigeria bakolera ku gundi ku visit okwo. Yeah. Asobola okukola freelancing naye nga agenda na yaye ombibala bye ebange gwako n'afulumamuko katono n'akomawo adamu n'akola. So freelancing yobeera okola milimo ki? Does the Abu Dhabi law accept it? So gwe amateeka galeba tegakukwata? Enkya bakusanga oli ku hoteli tuli ne bakusanga ku kiri anti kyenkunyonyodde kye kino obanga akola ekicuba kati leero nyinza ogera nenkola ku bbaala somewhere okitegeera naye nga nenkolawo nga mu wiiki nkolawo ennaku nga 2 oba 3 kati then ennaku endala nga njagenda nkole nompita kubeera nga kumuvinga abantu okitegeera zino companies ezimuvinga abantu zenja kujja era nja kujja nkole okitegeera. Is the pay higher than nga gwe obanga yekozesa? Is the pay higher than oli omuntu abeera under a company? It depends engeri gyo anti katera ne gine mino gijja season no. Singa gijja season tegubeerawo nti gwa buli lunaku era mulimu naffe oddaawo amanda tegakubamuuko n'otuula nga tewali kitegeera nga time yagyo ebeera ng'etuusinga weeri. So right now nze mbadde nkufollowinga naye nga majjali nkulaba nnyo obeera mu gym olumu otraininga simanyi oba freelancing yo kati oli mu gym ndaba n'omubiri gweyongedde nnyo. Mu gym basically mba ngenze to work out though nakolayo okwo still mu gym era I'm a trainer. You train somewhere? Yeah, I'm a trainer. Is it a full-time job or just a part-time? No, it's not a full-time job. Naye nga kyonga nali ngukozeeko. Bwe ngufuna nga it's a full-time job nsobola okugenda ne ngukola. Yeah. So kat right now, freelancing, what are you specifically in? Freelancing events na mabala. First okwera ka event nga kali let's say nga kali nga ku arena. Yeah. Katugeze nga Bruno Mars agenda ku performing. Yeah. So gwe bakutwalanga. It's all about networking. So you have created a very good network. You know kuba ne networking within the city. Okweyisa olungi nakyo kimataringa. Noba nti gundo wena na chance nzaako n'ogenda ng'onoonya abantu n'ofuna networking. Kati gyoko mukwani network enene gy'okuma okufuna ssente mu ebyo ebintu. Naye obanga toyina networking olumu kiyinza okuzitowereramuko. So how okusinziira ku mulimu gwatandikirako ne gwoliko kati olwokuba nti oli freelance olinga gwe yeekozesa you drive yourself tewali akufuga awa wolaba omuntu ali yayagala okugenda kyekiba ekisooka like kyaba alina okutandikirako ngayagala genda tandika kukola ayagala kujja UAE omuntu abyana ambition ye kuba eriyo abaana bangi abaze mu UAE nga aze ku visit visa naye nga ali mu kunoonya oli nagamba nti nze guno omulimu oguliwo nkola oba cleaning oba ngenze mu kiyumba oba security gona nkola kitegeera so kive eri oli yabeera nga kyawula kyayagala kyenyinza okugamba kuba sinza kugamba muntu atekinge nenga kiriwo ekibe ekyangu like for someone in Uganda he has never traveled what would you possibly for someone in Uganda chandibadde kirungi ne commanding abantu kuvadda nga ne commanding nya abantu eri big companies bino mu Uganda naye atandikira yeah naye kuba kyo ki company advantage yalingawo edda wajjanga ng'omulimu gwo kiwadirwe guli kuba nali ndi commanding nze y'abantu mikwano gyange balinga bana 5 ne bajja ne bafuna emirimu ne kati ennaku zino byafa companies nzibi kati companies nzibi bakola bya kiyaye
naye luli nali commandinga nnyo okufuna n'okwata akasente ako nokawa company nekola ki kuba ojja ng'ozze nga sure deal omanyawo okutandikira na buli kimu naye era omuntu wabeera nga azze ng'ozze ebibyo still bw'obeera ng'otaddemu focus n'amaanyi okyasobola okunoonya omulimu n'ogufuna. Mirimu ki ejanguwa omuntu okufuna katugambe nga Abu Dhabi where you are currently? Mirimu emyangu egy'okutandikirwako egy'okufuna egy'ebiyumba cleaning. So omuwala bw'alinnya leero ennyonyi nga nafuna visit ye nga yagala kujja mu kiyumba ogw'omulimu mwangu nalwa kubeera nga omanyi era si byangu olina okuba ne contact obawulira bakaaba mwangu naye era si byangu. What about cleaning? Cleaning osobola ofuna kikampani nga kibadde kirungi nga kikuwa akasente then nga kikusuza kikutransportinga okola n'otandikirawo contract n'ogimalako okola. Ng'ogyeko gwe kati tuyinza okulaba nti mu sitole eyo teriimu nnyo nti wanyigirizibwa nnyo n'ebizibu ki by'osanze bannayuganda bye basanze naddala mu Abu Dhabi? Kuba kyemmanyi olina abo abashyaringako naawe sitole zaabwe. Ebizibu is all good oba waliwo abalinamu obuzibu? Mwebali era abalina ebizibu. Bizibu ki basinga buzibu ki kale basinga okusanga? Ebizibu kale ebiri mu Abu Dhabi challenge tukyasinza okusanga nga ababeerayo kale kankitwale kale nga nze kuba erisi waka n'abantu betubeeramu ebiseera ebisinga sibeewaka engeri gye twava eno tugenza okukola ate eri okusinga management zijjuddemu basajja abayindi so batuyisa si bulungi penetration inzibu badduka batuyisa si bulungi totubeerawo nga omanyi n'ogumya omutwe naye nga batuyisa si bulungi so ebizibu basically betusinga okusangayo Abannayuganda nga bakola anyway era tewali wantu watali bizibu naye obeera olina kubeera nga kiri okivaako n'okiteeka emabega nobeera focused ku mulimu oba ku ki ekyakuleeta n'otandika okukola ewe oyinza okufunamu. Birungi ki by'ofunye mu Abu Dhabi kuba emyaka giri these are 6 years counting guno si gwa 7? You are still in Abu Dhabi. Abu Dhabi mufunyemu ebirungi of course sali bwenti akanyiriro tukalabaawo omubiri obulamu bukyuse asobola okufuna nina omwana omuweerera asoma omukyala waali nange nezimbye ng'omuvubuka yenna. So olugendo terwakusala? Sijja gamba nti lwansala kuba saali bwenti. So basically bw'otunuulira embeera eriwo kati e Uganda n'otunuulira n'embeera eri Abu Dhabi when you try to compare kikiffe ekikyagaanye wano ewaka okubeera nti twachivinga byetwagala nga tuli waka twachivinga byetwagala nga tuli wano because I believe mubeereeyo naye nammwe temwagalayo. Of course anti katata ogenzo on the other hand of politics. Si politics no like anti kati obeerayo waliwo okugamba oba ogenze ku kyeyo umangenze ku kyeyo naye ekyeyo kyavadde abantu bagenda. Yes ekituufu ekyeyo kyavadde abantu bagenda ddebulayo lwakuba ndowooza ekyeyo kitandiso kyaka 2010 ndowooza kampuni wezijjidde kyeyo kya nanze nga nkyasoma tebagendanga Iraka. Iraq. In fact ekyeyo kyasooka Iraq na Afghanistan Delushaka nga yebatwale okampuni Drashak yabalagadde ne yakelen balagadde ne Kenya. So that's 2005 2006 2007 Delushaka ewandege yawo kyengezawo okugamba kikino nti okubeera nga azina Abannayuganda bagenda mu bungi kuba edda abantu batambulanga bagenda e Dubai nga bagenze kusuubula nga tebagenze kukola akitegeera tebagendangayo kukola bino bitandise byakatandika
byogende Dubai nti tebina kweza ndoza myaka nga 15 kitegeera byakatandika naye nga ko kivudde of course system yaffe wano naawe ogiraba omuzadde atekamu sente nyingi omwana okusoma n'amaliriza okusoma olumala okusoma adda atandika kuba misota ku kyalo kitegeera abazadde ebiseera ebisinga wala omwana nga amaze senior 6 wana omwana nga amaze degree esooka bo bennyini era abazadde bateeka mu baana sente nagamba agende Uganda ogira ogende Dubai obeereeyo kwano abatalina kyagenda kukola n'emikwano gyange gye nyumyako nabo bagamba nti ebintu buli kimu kiringa ekibalemye omwana agenda ku university n'asoma okusoma kwa bbeeyi n'amaliriza then bw'amaliriza some of them have connections n'agamba kakati self nervous ali Abu Dhabi kwegamba nakukubira kasimu oba n'omufunirayo akalimo ne bamusindikira visa oba ataddemu ne ticket n'agigula bwatuuka te process emwetaagisa okufuluma eggwanga n'emulemerera abamu ne bibalema agamba simanyi Interpol simanyi leeta yellow book abaana amaliriza ekyo bamugamba simanyi leeta lebaleta kugamba abaana abamu process n'ebalemerera ne bagamba emirimu ate wano gitulemye ofuna ate ne bwenjagadde ofuluma nakyo era kiganye wano mu Uganda biri wano anti biri wano no omuntu oba otambula kati wano Dubai walinga okugenda Juba wayononeka walinga okugenda Juba kati by the way omuntu atambula nage Dubai oba nagenda Abu Dhabi kumpi si kye kintu kyoddawo notandika to brag about you know kwa byayononeka uli asanga agenda naye challenges mu kufuluma tewali challenges z'amaanyi kuba oba ogenda zibalwa sigyetaaga gyogambye mpozi awo kayero buko bintu ya byekiyaye bana abasooka okugenda if it's your first time to go olina kwebereramu kubanga awo ku kisaawa waliwo science mungi nze mpise abaana babalese ennyonyi yes nze mpise nyawo ku kisaawa ate in fact because I was trying to talk to people very many travelers abagenda mu Europe tebabakwatako Europe US I don't know why they don't disturb them Europe US bakukwatako kasitobelanga omundu gwe gusoso tambula still naye kyenkugambira olina kweberamu kasitaba kusanga olimu obwakataala bakwata bujjega ng'oli eyabadde akokubrefinze teyakobrefinze bulungi bajja kukwata obujjega wesange ngero kati ate nfunye ticket ne visa ngenda Abu Dhabi nino omulimo gwange contract njirina ali akati bambriefinga ki ate ekyokukisa anti okuyita waawo tali mu mateeka okuyita waawo wantu ayinza okugamba show money nagamba show money ngate nino omulimo eri nga it's your first time to travel na show money ogenda kolaki ng'olina okukakasa ezo sente show money oyo by the way amisingisiza abantu bangi flight sente ba nenga mu mateeka mu ekiri nti omuntu olina okulaga yesente ate byawa eyo bikola wano kubanga bw'otuuka eri teragenda kugamba show money ku kisaawo obuzibu buliwa buli mu system yaffe kuba banyina faabo ne baganda bafa bakola ku kisaawe toyinza kulaba nga muntu azze nakulaga documents ze alina watambula wagenda okubeera nga ayiiya ensi n'omuuza mu show money n'ofuba okulaba nti omuzibikira kubanga olinayo akantu keweetaaga osobola omuyisaawo babeera no serious kasita akukwata n'akuyingiramu ati ogenda okuligiranga ennyonyi ekuleka kasita tomwekalizaamu oba kasita tomufunayo kantu kali All right, ETV Uganda, that's where we are. Omukulu self nervous. Ozogoberera ebya music. Era bw'otunuulira page yo. Abatamanyi omukulu ono osobola mugoberera ku Facebook akozesa amanya ga self nervous. Okola entertainment awo posting eba bitrending ebiriko. Gundi big eye yakola ki? Big guy muganda wange by the way. Mukuze mwineekaze wano. Big guy tukuze fenna. Naye simuyinaako obuzibu by the way kyali oyo. Naye obuzibu buli yayingira ebintu byatamanyi. Kuba
kati ngafa bana okuyingira okuwagira NRM aba yingide byatamanyi okuwagira NRM si musango nange sawe news okwekyusa nenga kati mpagira NRM singa babera bakoze eki bankakasizza bakumatiza ne bamatiza kino kyekisinga nti ebikuwakanya bibino okibo kitegeera so biga yokuwagira NRM si musango naye obuziwe buli kwe kubeera nga nkozesa ekigambo ki kwe kujoga ani gwajoga nkozesa ekigambo ki nti bowe babeera eyo ne bafuna ke bafunye sinti nange mbanka afunye oba senti omuntu awansi abakoze eki abafunye so si kirungi kubeera nga weemulisa oba olaga abantu nti goli wakabi okulaga abantu nti gofunyemu nnyo oli wakabi okitegeera kwega kubanga obanga aduulira abantu kati fe twafiirwa kati ate ggwe nojja otandika okusekerera bafudde kuva essaawa zino fe abanyigirizibwa fe tufiiriddwa kati biga ebyakola abanga asekerera fe abafiiriddwa agamba aba aduula so simuyinaako buzibu nti oba munako empalana nti weti naye ngenda okutuna ebintu byabeera yogedde ne byabeera positize nga ndaba ate abatuduulira ngaffe abawulira nti twandyetaaze enkyukakyuka bigayi osembayo ddi omulabako bigayi kuba nalabako n'ebifaananyi nga muli naye ebyo byali byadda myaka byali byadda actually myaka nga mukaaga yabega muhaso kituufu naye nga nasembayo mulaba bigayi I think it was last year era mukazo wa postinga n'omugamba omubanja era oyagala akusasule soko onyonyole eggwanga kyobanja big eye nekyewamuwa era kyalina okusasula byemanja big eye sala mubanjiza ano kumpewo naye yakimanyi akunonye yakimanyi mubanja yamanyi kyekyaliwo back then muhasao waliwo ekyaliwo waliwo ebya happening bitagenda bulungi wamuyamba wamuwola asa muyamba naye waliwo omuntu kyali waffe gwe yakola ki gweyimirira nga walunga mulimu ebizibuzibu naye saagala 2-5 kumpewo naye kenyini akimanyi ya cause naye asasule ebbanja omusango ogwo gwali naku CPS abimanyi so kyekyo nsaga mubanjiza kumpewo naye nga ojja mubanja mu time zammwe oyogerako naye ndudde okwogera naye nenga obubaka boteka ku Facebook abufuna obviously abufuna era abiraba ng'oggyeko ekyo tulaba oli nnyo kwegamba big eye nga tuvudde ku big eye oli omu ku bavubuka abaagala enkyukakyuka naye mubeera ku Facebook okwo ne mutugamba enkyukakyuka Bobi Wine nimwe muganya okudda wano olutalo mululwanire wano n'okulonda temulonda olutalo mululese ku Facebook mulowooza engule munaajambalanga muli ku Facebook ate kati wamusiri Uganda anti era oddayo wabigambye nti awendi paka akalulu tukakuume akalulu wendi era nina okulonda nenze by the way bebe kulu alina enkola egamba silent majority naye ate kyenazudde nze ebiseera byonna byembeera wano abannayuganda President Museveni atusigamu okutya kirwadde kibayita okutya naye saa abantu bamanyi ekyokukola bakimanyi naye batya no ekyokukola bakimanyi naye batya naye ku ssaawa eri kitegeera mwe mujja okuzuula ekituufu nti bulijjo bebe kulu agana silent majority yerimba kati ngambe nti liyo bano bayita ba silent yani silent batitis ku side ya fene opposition ba ekyokola bakimanyi naye batya okitegeera nze abantu bangi I do interact with many people wembandi wano nga baboda bani njogera nabo olinaga ensonga tugimanyi n'abantu abakoyonaga ensonga tugimanyi naye ku ssaawa eri omusajja otugenda mulabira ddala lwaki tebavaayo andi kyenkugambye kiri babateekamu okutya nti bw'okola bw'oti embeera
bwawera balinamu kye baagala okukolamu katini musajja n'ayiwa abasajja basoka kubamu ku kibooko ne babula. Olowooza 2021 Bobi Wine ne People Power namwe aba People Power munayambala engule nnyo tekiri muna kubuusabuusa ekyo ng'abasinga okuwagira People Power mubeera ku Facebook muganye okukomawo wano mubeereremu musajja wammwe mubeere magere kuba kalukeetaaga okukuuma abasajja ab'ekiwaga abavubuka mwetaagibwa twandibaze tetubeera ku Facebook singa Bobi Wine yakkirizibwa ogenda ku media houses za Uganda nayogerako eri naye tasobola olina radio yayomulabye bamukugira talina radio wagenda talina TV station walaga naye bannaffe banabala bakola ki bagenda ne baweebwa omukisa ogwo so ffe twagenda okulaba nga tulye tusigazza yeeyo kukikubira ku social media Facebook YouTube kati ekyokulabirako Bobi Wine atera nnyo n'atambula n'agenda ku emikolo egy'amaanyi e Bulaaya naye gwe walolako ku TV ze Uganda nga balaze kati ekyokulabirako ennaku zinadde Jamaica ku Rebel Salute nga tujjeeko ebyopposition nti kale musajja wa People Power yakoze eki yeyagaliza entebe kiri kyabeera akoze abeera stude flaga yaffe oba okitegeera gwolaya baddugavu media coverage tebadde nnyo yamaanyi kweyo story era abasinga bali mu industry be bakitegeera it was a passive kyayitawo buyisi guno mundi gwakubiri ng'agendayo this is the same time so kwegamba balina engeri gye bamukubira awo ne bamuvundiza awo oba okitegeera tebaagala kwogera ku kintu kyonna kimukwatako oba okitegeera so yensonga lwaki bo abaana obaffe twasawayo tugamba wemba nga temusobola tuwa platform naye katutukole wetuti okwemwe kwe kuduumira abantu okukuba nga big eye obucupa buli wabaalaza okuyimba balugamba aba People Power mwe muduumira okkiriziganya n'ekyokukuba abayimbi obucupa olw'okuba nti omuntu tokkiriziganya naye mu ndowooza gwe ng'omuntu ekyo kyogamba nti tuduumira kansooke nkimenyewo teri aduumira kwa bagamba aba People Power People Power tuli so peaceful ekyo ekisooka tetuduumirangako ku muntu kuwa abantu bocupa ate mujja kizuula lately nga abayimbi abo bebeekuba obucupa ate omuntu ate ali ku stage ate ayekuba atyo obucupa afune ettooke ng'akikola ati olwo kyangu nnyo asobola okuyingira mu show ng'eyo nga yafunyeyo abayaye be nga 10 n'aba stage ng'awo amaaso lwaki buvaawo kumpimpi tebuva eri so big eye yekuba obucupa beekuba obucupa nga balina bye baagala babala ttooke lya muzeeyi naye nga teri abakuba bucupa nti wa People Power kati ate wenkuza ku the other side of the story kibeera nga kituufu wa People Power mwe bali ababeera bakuba obucupa nze ndowooza okuba omuntu akacupa it doesn't harm naye akubye omuntu kibooko okitegeera oba akubye essasi ni asinga okukola obulabe kana akacupa kaba empty oba olumu kalimu amazzi ne bakakasukira okitegeera tekaluma naye oli akubye ekibooko so what is the intention gwe mukulaba okuku olowooza obucupa buno obulina sigino kijja bwagala okulaga eri eggwanga obucupa obwo bubeera bulaga abantu mu kusooka walina abantu bano kati okoze eki obavuddemu kati example ya muganda wange oyo bigaye mbadde ne bigaye banga ddene ne wa Bobi Wine yayimba naye kino ngajja mu parliament naye kino ekyokubeera nti ajubisa ekintu kino akitandise nga bavudde mu tubonga biseera bino okitegeera akitandise biseera bino so kiba kiraga nti olina abantu abagoberera abalina embeera eri gye balimu naye ate gwe obasuula okitegeera kuba weeyagaliza wekka okuva ow'omuntu oli bakulengere so kati abantu bano ne basalawo bagamba gundi gwe nedda
kyusaamu katukasukira obuntu buno okitegeera tukulage nti tugambe tetuli bamativu na biki byokola buli yawagira ekibiina ekirala guba musango omuntu bwajja nti oba muyimbi alina kubanga awagira saidi ya Bobi Wine yokka si bwe kiri buli muntu wadde mu okwagira ekibiina kyayagala lwaki lwagadi tebamukuba olowooza ki ekikubya bigaayo obucupa ekikube si yekka bebe kulu kusaasira full figure jogo bajozi toyinza kuŋŋamba nti nasuze enjala ewange nokeera ku makya noyiwa emmere diba jogo ekyokulabirako ekiruddu oba malwayo temuli ddagala ebyenfuna biri wansi kate fulufiga novaayo ng'okutte bando y'ebisodde okitegeera notandika ovuma abantu ate nga sente zamuwa musolozo oliko kati gwe oyagala oba osuubira abantu bonakoleraki kitegeera kwegaba balinamu kali bakayita arrivalism abo naye lwagadi abadde aludde nga wagira NRM singa yali wakwa ne badde bamukuba kitegeera yakontestinga ne ku road mayor egundi ewedde najja ne yesimbawo n'ebbanga lyabaddemu NRM agenda n'ayimba atambula mu bantu n'ayogera nabo ne Bobi Wine mukwano gwe ne mu bufunze kyenkugambye empisa so these other people balina okuyiga how to interact with the common people kuba Ragadi simulaba nkonga avuddeyo ne bando ya sente nagipostinga ku Facebook oba n'akola bwati oba na kugamba buli kimu kyakola akikolera should we say bakola ebintu ebitali kuba waliwo omwe yapostinga n'agamba nti kiki ekikusimbisa in fact yali this guy yali mu Firebase kati bamwitanira abamwerabira erinnya ono yali awasiza strakane gundi Caesarman yapostinga n'agamba kyekikusimbisa ennyanya mu season ya kasooli something like that kyekikusimbisa ennyanya ng'ate season ya kasooli something like that anti kyekyo kwegamba yali agezaako okulaga ki okugeza okulaga abantu bano biki bye bakola babikola ebintu binza okuba bituufu naye abikola mu kifo kikyamu okuwagira si kibi bawagire naye ate bw'oba ng'ofunye kwolidde obanga omukulu akuyise n'akulabamu kitegeera si kibi batugamba nti abasinga mwenna abasinga okuba enduulu ku Facebook ku Bobi Wine okwetoloola Bobi Wine abasinga mubala ttooke era mubeerawo bubeezi era abamu batandise obbanogolayo bakuyita owaayo oyagala kinti nze muzeeyi bampeeyo 5 bampeeyo 10 omusajja 2021 abasajja bamudduseeko akalulu tekannatuuka bonna babatutte ekyo Bobi Wine yakyogera sometime back nti okulonda kuno okwa 2021 kugenda kubeera expensive nnyo naye nga ani asinze okuteekamu ssente ye president waffe kugenda kubeera funded by his excellency Kaguta Museveni so kisinziira era yabagamba wemba akasente kaba kazi kali kako naye banakulabira ku bikolwa byo so bwe bakuyita ne bakukwasa ebbaasa gwe gikwate ziba sente zange ziba sente zange naye what's the aftermath ngomaze okukwata sente ezo ku lunaku luli kyekisinga obukulu nkute sente nensigala nga nkuta akadingidi ka people power abasajja balokokedde ddala Hassan Ndugga Ronald Mayinja wuuyo tannayatula bulungi ye Hassan Ndugga yayatudde n'agamba bannange eri people power kanisa eri enzikiriza ebadde mmenya basajja bajjambwe magere ne basiiba enjala ebalumire eyo naye eri olugendayo ovaayo kuse bagamba n'agamba Museveni agira afuga anti ekiriwo kyekino President Museveni yali agenda mu nsiko ne bakyalira 27 n'abamwegattako yabakonvinsinganga kitegeera nti njagala tulwana olutalo lweruti bwe tuluwangula n'abasuubiza esaawa zino toyinza agenda Wakyagulanyi magere ng'ogenze kusuubira kuwa ssente
kukungula ng'ate mukyali mu kukoola. Ffe kyetwagala mu Kyagulanyi kiri kimu kututuusa mu nsi ensuubize ne byabadde ayogerako byennyini kubeera nga bikyuka. By the way, ne President Museveni ye kennyini singa akeera ku makya bino ebiriwo ne bivaawo oba okitegeera nga ekisinga okuluma abantu social service malwaliro masomero nguudo emirimu ebirala tebibakwatako nnyo nti singa nva wano ng'omuntu wange mulwadde ne mutwala ekiruddu afiirwako eddagala gye liri omwana wange asoma bulungi abantu tebayagala nnyo okwenyigira nti oba ani atufuga. Ebyo singa President akeera ku makya n'abikola waddembe kuba zino ensi ze tubeeramu tebalonda nza Bwakabaka naye abantu bali bulungi buli kimu weekiri okitegeera. Soko tulireetingiremuko munansi we Uganda vis-a-vis munansi we Abu Dhabi. Wano obuzibu obuli wano munansi bamuyisa batya? Munansi wali takoonwako mu Buwarabu, munansi wali takoonwako tamanyiirwa, naye wano osobola osanga omuyindi bano baffe investors baffe nakola ensobi aye nakola n'omweba ku poliisi ate ye n'alekayo ggwe. Mbirabye bingi. So wano President yawanya abasajja abana abagwira amaanyi okusinga ffe. Yabempawalinga. Yes. Yawanya amaanyi okusinga nze yazaalibwa wano. Omuyindi asobola okukutumira ate n'akusiba n'obeerayo. Kitegeera ne muziri ensi toyinza kutomera munnansi. Tosobola mukola kikyamu kyonna. Tagambwako era baweebwa ekitiibwa. Kakati anga tuwumbawumba njagala owe ku Munnayuganda amagezi ayagala okuva wano okujja okukola. Magezi ki goyinza okumuwa? Ensi z'Abawarabu oyinza okuba ezimu ozifunyemuko kye bazoogerako. Omanyi omuntu bw'otambula oba n'exposure y'enjawulo. Nsi ki mu Bawarabu awo zoyinza okurekomendinga omwana okujjayo okukola oba okujja okunoonya ekyokukola? Anti kakati ensi z'Abawarabu nze ngenze mu nsi emu. Naye n'abali kata bakola. Si wabi. Kata si wabi bakola. Omani owa Jordan Oman Saudi Arabia simanyi Jordan Saudi Arabia wasinga okuva stories abakola ewaka batulugu. I think UAE abaana abavaayo ababeera mu biyumba stories zaabwe si za nnaku nnyo tezikaabya nnyo ng'eri. Gyebiri naye omwana oba alina gy'aloopa catalyst. Gyebiri batoloka ne bajjawo kwembasira ogenda ku Uganda embasi obasangawo. Bangi kwembasi ya Uganda bangi babeerawo naye lwakuba kale si cases si za maanyi nnyo nga muziri ensi endala. Wekiri. So magezi kigoyinza okuwa omwana ayagala okutambula process ayinza kikola atya? Ogambye naawe kampuni tokyazirinamu bwesige omuntu tafiira obwavu e Uganda. Magezi ganyinza okuwa kunoonya kasenteko wetambuze wekka. Kati sitambulangako kati soko tubuulire banga abuulira nze sitambulangako kyangu kasita ofuna munno nga gyali nga musobola okukwatagana asobola okusindikira invitation okujja like if I'm coming maybe for a visa okujja kunoonyamu neetaagamu akasente nga mmeka? Roughly kitono nnyo bwino teka miliyoni nga 6 nga nzirina. Soko zitemeteme ticket visa ebyo bya mmeka? Visa ya nusu 10,000 tiketi visa y'emyezi 3 ya nusu 10,000 tiketi two-way inakubeera two-way osobola okukozesa ka fly Dubai bakujjako 10,000 nga 5 ezo si ze 2 then wootuuka n'ofunako woobeera akusuza nomanya nti ojja sasolayo emyezi gyonga 3 osigazaamu n'akasente akalala k'okwekuumisaako okulya. Self nervous magezi kigowa abaana abali ku kyeyo abasinga bafuna challenge y'akasente okukalya
bakasindika ewaka ne bakalya entereka ya ssente n'okwekulaakulanya. Gwe nga ggwe mu kutandika ezo baazikumpanyako bagwe walina omukisa? Ekino kikulu. Awo tetugenzeewo kaawo. Ssente ebiseera ebisinga bwanga okoze ssente zo kiba kirungi, si kirungi kwesiga nnyo bantu waka, kuba abantu abamu wano bakyali naive bamanyi nti tugenda eri tulina tulonda awo ssente zibaawo nnyingi. Onoga buno zikumuti Dubai eriyo ssente zisanga ku Burj Khalifa. Ekitali kituufu, so nga nange bambi tubeeri tuwona awo natuyita we go through a lot okubeera nga tufuna akasente ako, naye kiba kirungi ebiseera ebisinga notereka akasenteko bwe n'okomawo akabanga koba omazeewo nodda n'akasenteko n'okakolamu ekiramu. So you don't recommend muntu kusindika sente wano? Si recommending muntu kusindika sente, bajja kubikira ogweddalu. So to me nze wenti wenkola akasente kaye nkatereka nkomawo nako nensobola okukolamu ekintu ekitambula ebbanga lyembeera mbaddewo nemanya kino kuba si buli muntu nti ogenda omwesiga mwebali abeesigwa abatonotono, but you cannot tell ekiri munda kyalowooza. So kiba kirungi akasenteko okakoze n'okomawo nako gwe noyiyamu ekyokukola. Alright, ETV Uganda, what the XP is my name. Tubadde wano ne muganda wange Self Nervous nga tunyumyamu mpola mpola. Bubaka ki obusembayo bw'oyinza okuwa bannankyukakyuka banno ne bankuba kyeyo basama? Obubaka bwenyinza okuwa abantu beetaaga enkyukakyuka, temugwamu maanyi. Engule mujambala 220 tulina okujambala. Temugwamu maanyi ate mulwane nga bakatandika obutandisi okulwana nti ekintu kyabadde kitandise jjo tukitandika butandisi. Ne bankuba kyeyo buli omu yenna wooli oba okyanoonya oba ng'okola teri kalimu kabi, kola akalimu ako kojja okuva todde kalimu akalala. Wote oyinza okuba nga olina omulimu gw'okola naye nga bakuyisaamu amaaso. At the end of the day teri agenda kulabirira famire yo. Oyinza okuba nga oli wa mu kiyumba, oli mu security, kyonna ky'obeera okola. Nze ndowooza biri yandibadde tokikulembeza nnyo, naye at the end of the day kikyosobola okuyamba eri famire yo kisinga obukulu, kuba togenda twala ssente ezo let's say wa mu ddwaliro wa mu banka bagambe zino ssente nga zirayika wabadde kirina ziddugala nnyo no twagala z'abalooyo. So ssente ezo money is money bajja zikwata mulundi gumu. So kyenyinza obagamba. Alright, tweyanziza nnyo baganda bange, mwebale nnyo kutulaba. Aba Abu Dhabi mwebale nnyo kulaba ka video mukatambuze mukasharinge. Thank you so much for the love. Mwebale nnyo. If you're new here, kindly subscribe. After subscribing, click on the bell notification button oberenga ofuna buli kimu kyonna nga bwe tujja okuba nga tukiteekayo. Until next time, what the XP is my name. Mbagala nnyo.